Anoba bakadde bange bamashekhe mwenna omukulu wa tariika ya Shadhiliya kimanyi banaffe abakadiriya fuba otutwala minisita wa gavumenti ba MPs abali wano Lord Mayor w'ekibuga Kampala ab'ebitiibwa mwenna abahaji ne bahajjati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Matende gonna ga Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza okutuwangaza n'okutuwa amaanyi n'obusobozi okujja wano mu hafula okujjukira omwagala waffe n'abagala baffe bonna okutwalira awamu Allah bye yajjulula nga tumusaba okujja kwaffe kuno efuuke ennunuzi gye bali abenga abawummuza mirembe. Nebaza mwenna abasobodde okujja okusingira ddala buli alina harufu gy'asomye nga tusaba Allah naye agikkirize ajongere ku mizaani y'omwagala waffe. Nebaza abo abasobodde okubaako tebatuusa mu hadhara eno benasobodde okuwulira ne besaasobodde nga tusaba Allah atugase n'ebyo bye baatubuulidde. Mu ekyo njagala kusaba basheekhe nga bye muli bangi nnyo wano mwenna mulina irimu yammwe naye abamu muyinza okuba nga munyiize nti gwe tebakuwadde kazindaalo naye era buli omu tasobola kufuna kazindaalo nga mbasaba nti byonna gye muva mulina emizigiti nga mbasaba muteekemu eddarasa mu mizigiti egyo ensemanye nti oluvannyuma lwa swala fulaani olwo sheekhe asomesa kino nekiri irimu ereme kuddayo ate naawe oleme kunyiiga nti bakuwa muzindaalo kubanga bwoba olina ogugwo ate totunula bubi nga bakuwadde mulirwanaawo. Gwe tuzza okusabira kusaba Allah amuwummuze mirembe ebyafaayo byo byonna abali wano mubimanyi kintu lwaki muzze. Yali musajja ate yantama era ku nsonga za umma nga muzaata tolina kyomubuliraku obeera ani ng'akwambalira nga bw'obozze. Sheekhe yalina obunafu bwe nga ffenna abantu niwe baleesi bwe ngenda okwogerako temugaa nti lwaki mwogerako birungi byokka naye omukolo gwe twakoze kumujjukirako birungi bye yakola. Mu ebyo yateekangawo omugongo gwe ku nsonga za umma. Naye kyensinga omujjukirako kubanga kyenasinga okukolagana naye ennyo nga Supreme Mufti yasooka Sheikh Zubair Kayombo avudde mu duniya twafunamu obutakkiriziganya ne bannaffe mu budde obwo bwe twatulanga nabo mu nsonga zino abamu nga batugamba nti tetuddamu kulonda mufti oba Supreme Mufti. Yali Sheikh Nuhu Muzaata gwe baatuukirira naga nti okukombako paasi tulina okulonda mufti oba Supreme Mufti.